Ensula y'omunaana egamba nti Bato Banange. Bato Banange. Ekiseera mwe nasinga okusanyukira ennyo kyekyo mwe nabeerera ne Bato Banange ku kyalo kyewaffe. Mu kiseera ekyo mu maka g'abakadde bange twali tusigaddemu abaana 3 fekka, ffe abawala 2 ne kannaffe akalenzi nga ke kokusatu, kyokka nga ffe tukasinga obukulu. Okuzannya kuzibu naye twazannya. Twazannya. Okusooka abakulu baatutangiranga nga tebaagala twegatte n'abaana ba ku kyalo bangi kubanga kwabangako abalenzi Nnyumirwa abaajulanga kumpi kuyita ttembo. Taagala mwana wa ddalu. Taagala mwana wa ddalu. Bwe tutyo ne tusooka okuzannyiranga eyo mu nsuku 3 fekka. Mu mizannyo gyaffe gyonna gye twazannyanga kannaffe akalenzi katusanyusanga nnyo. Oluusi katusaliranga amagezi ne katutwala eyo mu biwonvu mu nsuku ne katuleka eyo nga tetutegedde. Nga bwe kiba ekizibu abantu abali awamu obutasowagana, naffe oluusi twasowagananga ne kannaffe kano. Ntukanyiigira nnyo naye ng'okunyiiga n'okuyomba kwaffe kwakiyita mu luggya. Abaabadde bayomba wayitanga wakuseera nga ate twaddiŋŋanye dda tuzannya nga bwe tusekereza. Oluusi emirundi egimu kannaffe kaatuyikirizanga ne katuggyako ebyaffe ne keddukira ate olulala ne katwefuukuulira ne katukubamu obuswanyu akalenzi ng'ate mmwe bakulu. Naye Katonda yatonda ekitiibwa ky'abasajja. Omusajja aba musajja ne bw'aba muto. Kano kaabanga kato kaabwe. Abaswanyulanga obuswanyu ne kaleka nga tukaaba ne kayota. Abaana abalenzi mbakiza 2. Kati bwe twagenda tusumukamu ne tugenda nga tumanya ebintu bingi eby'omulembe gwaffe bye twegwanyizanga era bye twayagalanga okukola nga tuli ffekka abawala. Ku mulirwana ebbali awo waliwo omuwala mukwano gwaffe oyo nno nga ye yasookera ddala okutwegattako era oluvannyuma bwe twakolanga ebyaffe byonna kyatuyamba nnyo munnaffe oyo omukulu okutusinga okuba naffe kubanga yali amanye ebintu bingi. Twalina ebintu bingi bye twayagalanga ennyo mu kiseera ekyo, naye ekyokusuna amabeere kyekyali lukulwe. Kye tutaakola ku mabeere gaffe gasobole okusuna amangu mpozzi nga tebaakitubuulirako. Twagenda ku nzizi ne tukwatanga enziziiri ne tuzirumisa ku nnyonto z'obubeere bwaffe. Bwe twavanga awo ne tuddira obumuli bw'akakuuku obwabanga bukaze nga buddugavu era nga bulinga obuse, nabwo ne tubusiiga ku mabeere. Olwo ku nkomerero ne tulyoka tuyimba nti kamukuukulu mpebbeere. Okukola bino ng'omulenzi tetumukkiriza kutwegattako nga twagala kukola byaffe bya kiwala nga tuli ffekka, era naye ng'atandise okutweyawulako mu bintu ebyasinganga obungi, anti naye yali atandise okugendanga ne balenzi banne ab'ekigolo kye. Yali mulenzi mukalukalu era nga wakababbababba nnyo. Obukalukalu bwe obungi oluusi bwamujooza nga balenzi banne be yalyanga asinga n'abalinga bamusinga obukulu. Abo nno bwe banyiigagananga ne bakakunya emimwa oluusi ne bakafuntula ebikonde ebyakazimbyanga enkufu nga kaali kavubuka kattabbu ne kaddayo eka nga konna kawulubadde konna mu maaso. Kati agalenzi agakulu agamu gamusinzanga amaanyi naye ye nga agasingira wala okulowooza okutetenkanya n'okwogera ebintu eby'amagezi. Ebiseera ebimu yagavumiranga mu ngeri ey'amagezi ennyo gasebo gange ne gatategeera, naye lwe gaabanga gategedde kakitawe nga kagagwako ne gakasamira empi nga tegalekera. Waliwo omulundi lwe kaabonyaabonya eddenzi banne waalyo lye baali batuumye bagadumya olw'obukalukalu n'olw'obutaba naggwoowo mu kwogera. Byali bwe biti. Akalenzi kaatuuka nga kagamba banne baako nti nyinza okusimba akati kange katono bwe kati mu ttaka naye ne kabalema mwenna okusimbulamu. Ko bonna nti otujooze nnyo, kale kasimbe tulabe. Omulenzi ng'akuula akaddo kakafumbe ng'asima akannya ng'akassaamu ng'addira enfuufu ng'akaziika.
olwamalanga ababuuza nti kale ani ayagala okusooka okugezaako. Eddenzi liri teryalwa nga lyesowolayo nga ne banne baali bagamba nti kale wamma gwoba okasimbulayo. Akalenzi munaye tekaalwa nga kamugamba nti kale fukamira okutame akati ako okasimbuzeeyo mannyo. Manya akalenzi okalaba. Eddenzi munaye teryekunya nga lifukamira nga lisimba amannyo ku kati liba litandika liti okusika. Akalenzi ne kalikwata ku nkoona ne kalisindika ku ttaka. Eddenzi lyalumwa nnyo kubanga ennyindo n'ekyenyi byatomera ettaka era akati ne kalifumita. Akalenzi nga kaali kazibu nnyo kano. Akati ne kalifumita akamwa. Akalenzi kaamanya ekyali kijja okuddirira bwe katyo ko olwamala okuwumiza eddenzi ku ttaka ne kadduka emisinde gy'otalabanga yogayoga. Ekyaddirira baakanyumiza bunyumiza nkeera. Obwo bwe buto. Kati wano eyongerayo n'agamba nti ffe newankubadde kaatujooganga oluusi naye nga katusanyusa nnyo mu bintu ebisinga obungi nga tuli ne munnaffe twegatibwako bawala bannaffe abalala 2 olwo ne tuweerera ddala 5: Nakamatte, Nanziri, Nagawa, Namata nange Zansanze. Mu kabiina kaffe omwo twakolerangamu ebintu bingi ddala era mwe twasinga okusanyukira ennyo. Mu kiseera ekyo ffenna twali tusuumuse era nga n'abamu abalina emibiri egy'ennyanjuliro gwe wamma nga batandise okutunuza abaabalabanga obutatemya ng'ekisasi anti olaba kitemereza ng'enkuba yatonnye. Omuzannyo gw'obugole twaguzannya nnyo. Watusanganga eyo mu nsuku n'ojula okufa enseko. Twalina munnaffe yali Kyakula Sajja. Mwana muwala oli yalaba kubanga ebisaanyizo byonna ebifuula omukazi okuba omukazi ng'alinako bitono nnyo anti ng'ekyokungulu ge mabeere agali amanene nnyo naye ng'ebisigaddewo bw'omutunuulira olabira ddala musajja yennyini awedde emirimu ate ow'amaanyi. Oyo nno ye yabanga omugole omusajja ate omugole omukazi buli kiseera baalondanga nze mbunganze gwe bunyumira ennyo okusinga bannange abalala. Tetwakoma ku bugole bwokka, twakolera ddala byonna ebiba mu maka. Twagegenyanga abakulu mu buli kye baakolanga awaka. Eyabanga omusajja ng'alagira ddala obuyinza obwannannyinimu n'omukazi naye ng'alaga obuwulize eri bba n'obuvunaanyizibwa bw'amaka. Enjogera nzaala bikuzire nga bbumbuzi yantuukirako n'ekamala anti nazaala abaana lwebeeya mu kiseera ekyo buli lwe nabanga omugole ng'ekiddirira maka nakuzaala baana. Mu kino nayigiramu nnyo obuvunaanyizibwa n'okumanya ebisaana okukola. Nalagiranga ddala bannange nga tewali anjeemera. Nateesanga nga mpaawo ajjulula biteeso byange. Twaweerezagananga obulabo era twakyaliragananga mu mpalo mu maka g'abakadde baffe naye oba mmange yanteekera ki oba kiki mu kyogero saamanya kubanga emikisa mu bye nakolanga saako n'okwagalibwa abantu abasajja n'abakazi byampitirirako baabalenzi ekyabanne kukuutirizangako nga bampaaniriza mbu nali mulungi ate wakisanga kitegeerekeka naye ekyaneegwanyizizanga abasajja abakulu n'abakaddeko ne bakazi bannange ekyo ne kinema okutegeera amangu. Kizibu ddala okubeera mu kwesiima ennaku zonna naffe kabiina kaffe twasanyukanga ate oluusi ne tusowagana. Omuntu eyaviirangako ddala endooliito yali Namatono muwala w'omwami w'ekyalo. Okusooka twamwagala nnyo nga tulowooza nti yali ajja kutumanyisa ebintu bingi ebirungi ebyakolebwanga eyo mu kisaakaate ewaabwe. Ddala ebirungi ebimu yabitutegeeza naye ebikolwa ebimu ebitasaana mu bantu bye yasinganga ate okukola. Nzijukira emirundi egimu omuwala oyo lwe yatusibangako ennyakanyaga n'atunyumiza ebintu bakakitabe bye baakolanga. Nze nno ekintu ekyo eky'okuweebuula abakulu nga sikyagalira ddala.
Okulaalaasa eby'omunju n'okugenda ng'omuntu asamwasamwa n'ebigambo ebitamubuuzibwa nga tukyenyinyala nnyo. Mange ne jjajjange baali bakindabuddeko emirundi mingi era nga nkyekuuma nnyo obutakikola. Kati ekintu ekyasingira ddala okuluma bannange ng'ebbwa ate nze ne kintujjira muli ng'amasira ye mwana muwala ono okwefuula bulijjo amanyi buli kintu so ng'ebimu ddala yabanga tabimanyi. Saagala muntu yeetuusa. Omuntu ne bwakusanga busanzi ku ssimu ng'okuba essimu oluba okuteeka wansi essimu oyo mukole bw'oti oyo tomuganya mbadde ku ssimu. Abantu bwe batyo bantama nange saagalira ddala saagala. Abantu yeetuusa mu buli kimu. Bw'oleeta ebyebufuzi ng'abumanyi, bw'oleeta ebyeddiini ng'abimanyi, mu busamize nga naye amanyiyo. Gw'oba watondebwa otya. Kati nno ye Namata yeefuula amanyi buli kimu. Yatweyagalirangako oluusi n'atufuulira obugere olw'okuba mbu ye mwana wa mwami mugagga naye ku ffe tekwalingako n'omu. Yakissangako omutima ate nga nze ndi muzibu nnyo eri bawala bannange abagezangako okunneeyagalirako. Nze ng'oli bw'ataba mwegendereza nnyo ng'ayinza n'okunninnyako n'andekawo awo. Nze nga seeguya anti ebyo nga tubitadde ku bbali. N'amatono yali alabika bulungi. Nange namutunuuliranga nga nsanyusa olwa langi ye n'ekikula kye era ng'abalabi abalala nabo baali bakikakasa nti mu kabiina kaffe bannange yali abanywamu akendo. Omulungi ayagalwa naye ate oli bwe yeemanye ennyo obulungi era ebiseera ebimu ne bumutuusa n'okuvuma ng'abantu abamu obulungi bwe tebubaako kye bugasa. Ekikolwa ekyo tetwakyagala n'akatono ffenna abaali mu kabiina kaffe. Namatono yali avubuse mu kiseera ekyo era enviiri ze ez'akaweke n'ekyenyi kye eky'olubiri nga bisanyusanya abasajja abatuludde naye okusinga ennyo abalenzi abavubuka ab'omulembe gwe. Akayinda ke ak'ekiraalo, amatama amasobolokofu n'obumwabu obuweweera byatunuzanga abantu bangi akalyolyongo ng'embwa eyotta ekikoomi, n'amabeere agali gasongoledde mu kifuba ky'obulungi gaasoyanga abavubuka bangi munda mu mutima. Kati mu kiseera ekyo Namata bakadde be baali batandise okumukuumyanga amaaso era oluusi n'olutamuwa nnyo beetu okutambulatambula ku kyalo. Ebbanga tewaayita ddene munnaffe n'aba mu kyama n'omulenzi we ne bakadde be gwe baasiima okumutwala. Omuwala yantegeeza nga tuli babiri ffekka. Nze kennyini nze neerabira omulenzi wange era mwagala. Oyo gwe mutima gwange, gwe bulamu bwange kaakati. Ebigambo ebyo byannyingira nnyo mu mutima era ne bindowoozesa ebintu nkuyanja. Ne neebuuza ebibuuzo nkuyanja munda ate nga mbyeddiramu awo. Nasooka ne neebuuza nti nange ndifuna omulenzi alinjagalanga nga nange bwe mwagala. Ekyo ne nkiddamu nti aliyinza okulabika naye oba oli awo okwagalana ne kutatuukirira oba okwenkanankana kyokka nga ntya nnyo ye omusajja okunjagala okusinga nze bwe nandi mwagadde. Ate kyo wakityako okimuwala era kyalibadde kirungi ng'omusajja yasinga okwagala omwana ow'obuwala. Ekyo si bwe kiri baaba abali eyo. Kati ebibuuzo byesomba ne binzingiramu empisa leero ne mboyaana mu birowoozo. Mu kaseera akatono ako ne nkamala kyokka nga Namata tamanyi gye ndi. Naddira Namata ne mubuuza nti Namata mbuulira muli owulira otya ng'obadde olowooza oba kaŋŋambe ddala ng'olabidde ddala ku ye kwe kuneesooka n'aŋŋamba nti kuntumwa. Mulenzi maama ye yali ntumwa. Kuntumwa konze nti oyo ko ye ntindeka bulesi mwana gwe. Nga bwe nkugambye okusooka ntuma mwagala era mpulira muli nti nga tubadde tuteredde tuti mu maka gaffe nga bwe nsuubira ngenda kwagala omwana omulenzi oyo. Muwummuza omutima wabula nti abasajja bazibu oyinza okumwagala ne weemalayo ate ye okwagala kwe ne kubanga kwa kukookonya bukookonya. Naye ntuma bw'alimpemukira nansangulizaako ettoomi aliba nkutudde enkizi. Naye bwe ŋŋenda nga ntunuulira omulenzi oyo mulabamu birungi byereere.
Twayogera ebintu bingi nnyo ebyekikulu ne munnange oyo buli lwe twasinkananga nga tannafumbirwa. Ate emirundi gye twasinkananga n'entumwa nalabira ddala omulenzi omuwombeefu omwesigwa ajjudde okwagala eyali yeetegeka okutwala n'okukuuma Namata. Awo ng'ebigambo bimaze okumanyika obulungi, Namata yatubuulira omukwano gwabwe gye gwatandikira era n'atunyumiza ebintu bingi bakadde be, baganda be ne basenga be bye baamubuuliriranga era oluusi byatuyingiranga nnyo mu mutima, amaziga ne gayiika. Kati ebbanga teryayita ddene Namata n'atulekawo. Naye nakisiima nnyo munnaffe okugenda n'omusajja we gwe yeesiimira ku bubwe. Ffenna mu kabiina kaffe twawotookerera olwa munnaffe okutuvaako, kyokka ekikolwa ekyo kyatujjukiza nti naffe ebiseera birituuka ne tukola nga ye bwe yakola. Weewawo abamu ku ffe twali tukyali bato naye nga bo abalabi naddala abasajja ekyo okukibagamba nga baziimuula kiziimuule. Bo bwe baatulabanga nga balaba tukuze tutuuse okufumbirwa. Leero naddala nnonze eyali asinga bannange obugimu n'okulabika obulungi nga buli wempita njogerwako ntakera, abamu nga bagamba nti aliwasa ekyana ekyo ali baatutta omukazi yennyini, nga bampita ekyana nnyini nga nali kyana kya mpologoma. Lira nno bwawoza ekyana, nabo zino tubayita babbebi gwowoza kyana. Abalala nti omuwala oyo bwakkiriza okunfumbirwa ntunda buli kennina. Leero n'amenya kinnaaleka ki abantu. Kasita munnaffe yatuvaako emizannyo egimu gye twazannyanga mu buto ne tugirekayo, anti nga n'okutusanyusa tekyatusanyusa olwo ebirowoozo byaffe n'emboozi byonna ate ne tubifuŋŋamya ku byakufumbirwa. Ebiseera ebimu nga tukyalimu ne munnaffe Namata yatutwalanga ewaabwe ne tugenda tubuuza ku jjajja omukazi eyali akaddiye ennyo kyokka ng'amanyi okunyumya obulungi n'okugera enjula engero okufaananako nga jjajjange bw'omu bwe yakolanga. Kale nno wadde munnaffe yali agenze, ffe tetwalekayo kugendanga kulaba ku mukaddooli jjajjaawe. Olumu twagendayo okumulaba era n'okunyumyamu nga bulijjo. Yatusanyukira nnyo bwe yamala okutubuuza nti gemulabe eyo bawala, koze nti nedda mukulu bepoggwe, koye nti nange nno obwange nga ngasangawa atatambula. Pozi gennina ga mukwano gwammwe Namata okufumbirwa, naye ebyo nammwe mwabimanya, wabula nabasaasira nnyo bannange. Munnammwe oyo okubalekawo kubanga ndaba mwali mwagalana nnyo, naye kale kasita yabalaga ekkubo eddungi nammwe lye musaanye okugoberera. Kaakati ali ku matooka atokosa. Munnaffe omu kwe kuddamu nti twawubaala bwe yatuvaako kyokka twasanyuka bwe yakola ekikolwa eky'obuzira ffenna kye twolekedde okukola, wabula gwe twasinga okusaasira munno okukulekawo, pozi ng'oli mugoberera ne mugenda mutta bulungi eddya lyammwe. Omukadde bwe yawulira eyo n'aseka, oluvannyuma n'alyoka agamba nti baana bange eby'okubalaata nga tubizizza ku bbali, muli bakazi era mumwo mugenda mukola. Okufumbirwa tekuli wala, naye musaana okumanya nti abasajja bangeri nga siiti bakola ebintu bingi ebyotobateebereza. Weewaawo osangamu abasajja ab'empisa ennungi ennyo naye abasinga baba bazibu okutegeera. Naye ekisinga obukulu mu byonna, omukazi atya era awulira bba. Omusajja tagirwako, takubwa ku nsolobotto. Abasajja abamu basunguwala mangu ate abalala ne baba baggume ng'omugoyo era abatategeerekeka mangu. Abo bonna omusaana kubayiga buyizi. Oyisa otya balomuma nnyo mb'omusooza bw'ati bwakutuga, baanange bwakutuga ng'ovaawo nno ng'okongoola balo engalo bwazifufungaliza eyo. Ye maama lwe weepanka ne weenyinyimbwa omusajja nga wagenda okumufumbirwa abalala abalungi abamusinga wali tobalaba, ng'ovaawo nno ng'omukontola oba ng'omubigula ng'abigula akalenzi. Baana bange nze mbabuulidde era mbabuulira, ebyo tebabikola mwa musajja notta bufumbo. Abasajja si bantu, baana bange, abasajja si bantu.
bajjula embaazuulu mu mitwe gyabwe omwo. Naye nze gwe mulaba Walumbe yatuusa kutwawukanya na munnange nga tankubye muggo wadde okungalulira oluyi oba okunsongamu olunwe. Muwulira ekyo baana bange? Munnange we yamala okwogera ebyo, nze kwe kumubooza nti naye nnyabo, naffe abakazi tuli bantu ng'abasajja nabo bwe bali. Ko ye nti mpulira. Konse nti kiba kitya iyo omusajja bw'aba nga yankoze ebikolwa ebyo ebyokonyeeko. Ko ye nti nnyabo kiba kibi, naye gwe ng'omukazi tosaana kulaga busungu na kuyomba naye. Munnange omu kwe kubuuza nti naye nnyabo, bwe mpulira ng'obusungu bundi bubi olw'ebikolwa by'omukazambi oyo baze by'abankoze, nsaana kumukola ki? Ko omukadde nti ng'ogende mugga, oba si ekyo ng'ogenda mu nku. Bw'otolaga eyo ng'ogenda mu lusuku. Woddira ng'obusungu bubakendeddeko. Naye bwe buba kiro, amagezi agasinga kubatika mazzi nga bala abadde atanudde oluyombo. Eddagala eryo tolimanyi kye liroga nnyo obuyombi bw'omusajja. Wabula gwe kyotokola, tojja mazzi mu kamwa. Tojja amazzi mu kamwa okutuusa lwamala okuyomba. Mama, ab'ennaku zino ng'omuteeka otya amazzi mu kamwa. Bannange bw'agawandulira gwe mu maaso n'amalusu gaawe. Teeka amazzi mu kamwa. Mama, si bannaku zino nnyabo. Oteeka amazzi mu kamwa bannange. Kali naawo nno ffenna we twatulikira ne tusekera temusobola butaseka baana bange. Kyokka omukadde n'akaliriza n'atugamba nti baana bange bye mbabuulira bikulu. Era si kulwanga mubulwa omuntu omulala abibabuulirwa nga nze abimanyi obulungi bwe mbibannyonnyola. Mbagambye nti abasajja banjawulo nnyo. Gamba oyinza okusanga omusajja nga munywi wa mwenge nnyo. Kyokka nga bwadda amatumbi g'obudde tabaako gwateganya mu nju nga ye yenywera twengetwe. Aye wannanga obufumbo. Yenywera twengetwe ne yeddire mu mwe ne yeebaka. Abasajja ab'engeri eyo nno osanga batono ddala. Nze munnange eyeebase yali munywi waagwo nnyo. Naye bwe yaddanga olwamugulirangawo lwe lwamalanga musajja wattu nga nzira mu kikuuta kyange nga neebaka. Teyabuuzanga mmere nga tagifaako, teyeerondalondanga mu kino nakiri nti oba ani yazze wano oba nti kino kyabaddewa oba kyalazewa. Ebyo nga tabifaako. Yagendanga bugenzi mu buliri bwe nga musajja wattu yeebaka. Kati nze kwe kumubuuza nti nnyabo, ng'olwo ekinziguzaawo enzigi eza buli kakedde lwe lwaki mba najja kuggula nzigi? Sigaanako kuggula n'asula ebweru n'ategeera oba amata gafuuka omusaayi. Naye n'akimanya nga ensiri zimulumidde wabweru. Omukadde kwe kuddamu nti sibanenya bwana bwange mmwe baba mukyali bato mubuuzisa buto baana bange. Ye nno mmwe mwalabye eki baana bange. Naye nno ekyokuggulirawo omusajja ekiro si kizibu nnyo. Wabula ekibi kwe kusanga omusajja akudaaganya n'akubuzaabuza n'otuuka okwevuma okufumbirwa. Yenna emirembe gya leero nga mirungi baana bange. Naye abakazi abazaala ffe bafumbira ku bugubi. Kitange yanywa omwenge n'ayanaamiriza ensi. Ye olwamalanga okulya ekyemisana ne zitwala olwo nga kiro y'anaalamula. Yabanga akomawo ng'anaatera okutuuka awaka n'aboggolamu emirundi ebiri n'atontoma ebigambo ebisinga ebitawulikikanga bulungi. Bakazi be olwabiwuliranga ne bagolokoka bonna ne batuula mu ddiiro okulinda nnyinimu. Ng'atuuse baamunaazanga ebigere. Omukazi yabanga mu kiyungu ye n'aleeta emmere. Eky'ekitalo oluusi yalyangako obutole bubiri olulala kamu nga yeerekerayo.
ekyokukuba lwe kyabanga kimutisse nga yeesonsasonsa ku kantu katono nnyo bwe kati n'omu ku bakazi be yayogeranga ebigambo bitono ddala n'akuba. Mulabye baana bange okufumbirwa bwe gutali muniino. Kati awo baaba wange kwe kubuuza nti naye nnyabo nga nze mbadde mbikoze y'omusajja abisiima ebyo ko ye nti ate abisiima naye nno ng'obikolera waani mwana wange enju nga gwe wagizimba ye nga waka ovuddewo otya okugenda okunywa omwenge. Abasajja bonna bwe bafa byenkana balina ebbuba. Baana bange abasajja balina ebbuba. Tebayinza kuwa abakazi baabwe beetu kwetaayana kugenda ku binyumu bokka. Nze nalaba omusajja yali mulirwana wa kitange. Oli yalina ebbuba nga zibu nnyo. Buli lwe yabangako gy'alaze n'adda awaka n'alyoka atandika okubuuza obwana obanga awaka wazzeewo omusajja yenna. Wabanga wazzeewo omusajja ng'ababuuza nga bwe yabadde ayambadde, enfaanana ye, bye yabadde nabyo, yayogedde naani ku bakazi be, b'abakazi bakoze eki, bamuwadde ki, era bwe yabadde addayo yakutte kkubo ki n'ebirala. Ennyinnyonnyola abaana gye bannyonnyolangamu gye yasuubiranga ne bakazi be okunnyonnyolamu. Abaana n'abakazi bwe baayawukanangako n'abakazi nga lwaka abakazi akaba tekabajjidde. Omusajja oli yali wa kitalo yayinzanga okugamba abakazi be nti enkya nja kugenda egindi. Munnange enkoko yagikwatanga mumwa ng'anyegera. Bwe yatuukanga ebbali ku kyalo eyo ng'adda mu mikwano gye ng'anywa omwenge, yalabanga obudde bukunidde ng'awetamu ng'adda. Bakazi be baabanga beefulukuta mu byabwe bamwekangiranga awo nga gguse. Olwo nno n'atandika okubalimbalimba mbu olugendo olwazzeemu omwasi era nkomye mu kkubo. Bw'atyo nno bwe yakolanga buli mulundi ng'alimbalimba kirala bulala alimba kirala. Omusajja oli yalinanga embwa waka, naye bwe yabanga agenze okukola emirimu gye n'amala awulira embwa nga ziboggoleeka ng'agenda kipaalo okulaba omuntu embwa gwe ziboggolera yali ku mugomyo nno. Kati bw'ataamusangangawo nga yeesooza ng'addayo, bwe waabangawo omuntu naddala omusajja ng'amumanyi era nga tamwekengera ng'agamba nti saba mbadde ngamba nti embwa ziruma abantu b'abandi, nze mwembamanyi muli bakyejo muyinza okulaba nga ziruma abantu aye ne mudda mu kuseka busesi. Baana bange eby'abasajja tebikoma, wabula beetaaga kuyiga buyizi omukazi lw'osobola okuwangaalira mu ddya lyo. Twalaba enjuba egolooba ne tusiibula, kyokka omukadde n'atugamba nti buli lwe mubanga n'ebbanga temulemanga kujja ne tunyumyamu, kale abakulu mubandabire. Bwe naddayo eka ne ndowooza nnyo ku bigambo by'omukazi omukadde oli ne ndaba nga bya magezi nnyo. Ku ebyo ne mmange kwe yayongereza ebirala bye yambuulirira buli lwe twabeeranga ababiri ffekka. Ekirowoozo kyanzijjiranga oluusi bwe nalowoozanga nti osanga mmange ankyayeemu kubanga tewayitanga bbanga nga tannannumiriza kino oba kiri okukikola obulungi. Naye bwe namala okuwulira omukazi omukadde oli bye yatubuulira, amatu ne ganziguka. Okuva olwo ne nnyongeranga okussaayo ennyo omwoyo ku bintu maama bye yankuutira okukola n'obutakola. Bane mulabye abantu bedda bwe batendekanga abaana baabwe nga bassaayo ku buli kye bakola. Esowaani tebagikwata bati, tebanaabira mu kataasa, n'amanda tebakola bati. Bannange tulabye. Kakati nga ndi ne mukulu wange ne kannaffe akalenzi ka Ssebuufu twakolanga ebintu bingi ebyasanyusanga bakadde baffe era n'abaatulabanga ku kyalo. Ffe abawala twakolanga nnyo emirimu ne bannyaffe, bwe tutyo ne tuyiga ebintu bingi mu kwogera ne mu kukola. Mukulu wange yalaba banne bangi bavudde ku mpya z'abakadde baabwe naye kwe kugasala. Baaba gye yasisinkana ne byakuno bamale bateese ebyabwe saamanyayo, wabula nga wayiseewo akabanga mukulu wange n'alyoka mbikkulira ekyama kyabwe. Ekyo okuva olwo ne mbeera muyambi waabwe mu bintu bingi. Byakuno yali musajja mulangavu. Njagala nnyo abasajja abalangavu baaba. Era ng'olususu lwe lulungi ddala ng'alabika bulungi. Nze nga nsanyusa nnyo ng'abadde atambula anti ng'agenda agooma n'olaba ekitalo. Yalina amannyo meerutukutuku kyokka nga gangereka.
Omwana mulenzi oli yali muwombeefu era omukwata mpolo w'ekitalo. Yayogeranga bulungi era nga wasimbo, nga buli nsonga agisimbako amannyo. Nga kizibu nnyo okumanya nti asunguwadde, anti nga tatera kulaga busungu wadde okukaalaama n'abantu. Ebiseera ebimu baaba yayitanga bba olwo ng'akyali byakuno. Enfunda nga 3 oba 4 nga musajja wattu buli mulundi ayitaba, naye nga mukulu wange yeefuula nga atawulidde. Nakitegeera luvannyuma nti baaba ekyamukozanga ekyo nga byakuna mbu ng'ayitaba bulungi. Nga byakuno baamuyita ng'agamba wangi. Nkitegedde bukulu nti oluusi okuteganya ku gw'oyagala tekiba kibi, kisanyusa kasita naye abanga akwagala. Kati omulenzi yabanga azze okulaba ku munne we baabanga ono, ng'olabira ddala abaagala nawe babeera. Oluusi baaba yakutulanga akasubi. Saagala bakutula busubi. Yakutulanga akasubi oba n'akooza akalagala n'abeeraawo ng'akalumaaluma okutuusa munne lwe yakamujjanga ku bannanke. Bw'ataakolanga bw'atyo oluusi ne yeefuula ng'alinnye ku jjinja nambu n'anuuka ekigere atambula. Olwo omulenzi n'awembejja nga bwamubuuza oba ng'alumwa nnyo. Baakolanga ebyo byonna nze nno muneŋŋamba laba nga sirina kyennyega naye nga nze mbatunuulira ne mbalaba. Kati emirundi egimu baaba yalayiranga byakuno oluusi mu kwasimula. Byakuno maama byakuno. Emirundi egimu baaba yalayiranga byakuno oluusi mu kwasimula olala nga wabaddewo ekintu ekimwonooneseeko oba ye kennyini okwekoona ku kintu. Bakadde baffe abakazi baali bamaze okutegeera omukwano ogwo kyokka nga basirise. Wabula waliwo olunaku baaba lwe yayasa ensuwa n'alayira munne byakuno nga ne maama awulira era kwe kumugamba nti bannaye tufudde. Tulabye nno anti byakuna gy'okutumalira ebintu mu nju bannange. Kubanga bw'omulowoozaako nekyokutte otabuti bannange. Baaba ensonyi zaamukwata ne yeebwalabwala ng'olubu olubbi. Kyokka bwe twasigala ffekka n'aŋŋamba nti nkubuulire mwana ggwe. Mpulira njagala byakuno, mwagala n'obulamu bwange bwonna n'omutima gwange gwonna, era ekizibu kyonna ekiyinza okumutukako ku lulwe sikulimba ndi mwetegefu okukigumira. Omanyi bulungi bwe nti ennyo omuggo, naye okukubibwa kaakati olw'omwana oyo omwana oyo nkisobola, nze nkisobola kati. Wadde okusula oba okusiiba enjala nabyo byonna mbikola ku lwa byakuno. Byakuno mwagala nnyo, mwagalira ddala bane njagala. Kati okwagala ekintu kya kitalo ddala kubanga baaba yayitanga munne mwanange yali omuto ddala ayonka. Kati baaba yamalirira okugenda ne byakuno era ebbanga lyayitawo ttono. Mukulu wange n'andeka awaka n'agenda okufumbirwa. Emikolo gyonna egyakolebwa ku baaba ng'agenda okufumbirwa gyandekera ekifaananyi n'ebirowoozo bingi. Mukulu wange okugenda tekyandinumye nnyo anti era nga yali alina okugenda. Naye kyasinga okumbalagala kwe kundeka awaka omuwala omu bwe nti nzekka ku lujja bwe nti. Kyannuma nnyo ekyo, kyannuma.